po jako akawuwo. N'omukozi sinna kyengenda musasulira kubanga batemye amatooke okulya ettooke eribulizaako emyezi 2 ndikole ki nditemebwe baalitemyewo. Wetuukidde ku kyalo tusanze abavubuka bakyakola ogw'okusaawa emmere y'abatuuze ng'eno bwe basimba emiti ng'emmere omubadde ebinyeebwa muwogo kasooli n'ebitooke by'ebimu ku ebyo kubisaayiddwa. Abantu emmere yaabwe ez'oluusi essaawa eno si yosookeddeko n'abamu ne basirika oluusi olw'okutya n'obutamanya kiki bazzaako. Abatuuze balumiriza gavumenti obutafaayo eri omuntu wa wansi wabula ne batiitibya abagagga ne babawa ettaka ate ng'abamu balima mu ntangawuzi ko n'emiti so nga nabo basobola okusimba emiti. Batutegeeza ng'abaami bano bagenda okuzzaawo ebibira bisobola okutuyamba ku mbeera y'obudde naye ne waffe ekinsobedde ate kati balese tulakita basimba ntangawuzi na nnyaanya. Nebuuza ogobyewo nze owa lumonde owa muwogo w'ebijanjaalo ng'otaddewo pulojekiti ya ntangawuzi. Entangawuzi by'ebibira. Naafuka Florence nga y'omu ku basaayiddwa emmere yaabwe alaze obutali bumativu eri abantu bano okusaawa olusuku lwe n'akonoono ebirime bye yadde nga n'okumuwaayo akadde asobole okungula emmere ye. Ndi mu nnaku empitirivu natuuse mu nnimiro n'ensanga abasajja nga basaaye emmere yange ne mbagamba lwaki mugisaaye ne baŋŋamba bo bali ku mulimu era sizoni ebaleka. Ne mbagamba temwandikoze bwe mutyo mwandingumiikiriza n'enzigyawo lumonde n'enzigyawo ebinyeebwa n'ebitooke ne babisaayiramu byonna ne baŋŋamba bw'ogeza n'oleeta amapappanyi wano tujja bisaawa ne bitutaliza tukole ki tubimalewo. Ssentebe w'ekyalo kino Henry Chiega oluwulidde bino naye n'ayimiriza abantu bano era n'ategeeza nga bano bwe bateeyanjudde kakiiko ka LC wabula agamba nti kibabuuseeko okusanga nga bano bali mu kikolwa eky'okusaawa emmere y'abatuuze. Twali lumu ku district ne RDC mukyala Ndisaba ne batutegeeza ng'abaami bano bagenda okuzzaawo ebibira bisobola okutuyamba ku mbeera y'obudde naye ne waffe ekinsobedde ate kati balese tulakita basimba ntangawuzi na nnyaanya. Nebuuza ogobyewo nze owa lumonde owa muwogo w'ebijanjaalo ng'otaddewo pulojekiti ya ntangawuzi. Entangawuzi by'ebibira. Kansala akiikirira omuluka gw'Emugomba ggombolola y'Empatta Amosi Wambede agamba nti mweraliikirivu nti ebikolwa by'obumanyi bw'amateeka byeyongera buli olukya mu kitundu kye n'asaba gavumenti eri okufaayo eri abantu bano. Simanyi gavumenti eza kusala magezi ky'okuyamba abantu abakunyumira kirebaguwa kutaka balandire bakwazi batunda baligabidde abantu abalala abafamire naye nga tenabo bali mu nteekateeka yakolaki yakutunda. Aisha Albai nga ye mwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira ku lukomo lw'essimu ategeeza ng'etteeka bwe ligaana abantu okusimba emmere mu bibira era nga bali mu kusimba emiti baweebwa olukusa nga bayise mu mitendera. Era ebyo ebibira birina okusimbibwa endokwa nga bw'omanyi enkuba kati nnyingi. Abantu abafuna bidding gundi eyo land allocation eyo mu process ya bidding batandise okusimba emiti era mu nteekateeka ez'okusimba endokwa babadde preparing ettaka eryo. Omubaka w'ekitundu kino ekya Mukono South Fred Kayondo yennyamidde eri ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira okuba abasaale mu kugobaganya abantu enzaalwa y'oku bitundu ebibira gye bisangibwa ate ng'etteeka lirambika bulungi nti ekitongole kirina okuwa abantu bannansangwa omukisa ogusooka okukozesa ebibira bino. Ekitongole kya National Forestry Authority kikoze kinene nnyo okugobaganya Abannayuganda ku ttaka lya gavumenti ery'ebibira nga libiguza abagagga bannaggwadda babeere kkiriya abantu b'oku kitundu be baba basooka okufunamu mu mukisa senga NFA eyagala okuddiza ebibira eri abantu. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ne NFA gena negaba ettaka National Forestry Authority negaba ettaka ate nereeta abantu okuva ebunaayira ate ne bajja ne batulugunya abantu abali ku kibira okwo abazaaliranwa abalina okukozesa ebitundu ebyo.